Ennaku z'omwezi zaali 6 mu mwezi ogw'omusanvu gwe mwezi gwa July omwaka gwali 2021 oluganda Musoke yayimirira omwana we yamubuuza ekibuuzo alaga nti kakati ng'obubaka bwe twawulira ejjo bwayogera nti abaweesi be baganda baffe abalina ebirabo ebiyigiriza abayigiriza ebirabo ebirala abalina okubikkulirwa abafukuta omuliro nga bwe baali mu Isirayiri nga obanga enkumbiyo ekitala kyo kiweddeko obwogi wagendanga wa muweesi n'akuyamba n'akitereeza ti kakati tukole tutya ebirabo ebyo nate okuyimuka mu kkanisa kubanga awatali birabo ebyo baganda baffe bonna baweddemu amaanyi kubanga bangi bali eyo bali nga teri ayinza basitula. Ekibuuzo ekyo kyaddibwamu weekiti mu maka g'oluganda Musoke Entebbe Ennamulanda ekkanisa yakuŋŋaana kiro ssaawa zaali nga okuŋŋaana lwaggwa ssaawa 9 ogw'ekiro okuŋŋaana lwatandika bwe luti. Ekiroto kyo ate era kyeyongedde naye ekibuuzo kyo kyeyongeze ku ekibuuzo kyo ekigambo kyetwayogedde nakyo naye newankubadde twakitegeera nga yakujja kujjagula naye kyabadde kiragako ebintu bingi. Twayogedde ku ekigambo kyabadde kyogera ku bafundiza craftsmen awulidde tali omu naye kyabadde kyogera nti mulimu abaweesi olaba ne mubaweesi nabo ati namwe ate mulimu ebika ti bano baweesi ba zaabu bano baweesi ba feeza bano baweesi ba bronze bayibuli y'oluzungu eyawula za bronze smith za gold smith za silver smith iron smith n'abalala bwe batyo naye bonna bali mu kika kimu kyabaweesi awulidde naye ekigambo olw'okuba mukiraba nga kyetoolodde nnyo ku baweesi lwa nsonga ti ye munnaffe Debula ye nga naffe yeeyo mu section y'abakozi b'emirimu workmanship awulidde oba tubayita workmanship abantu abalina obukugu owulidde singa onoosoma eri munankanirooza mu kuva essuula oba ya 30 ajja kubayita nti abantu ndowooza kasooke tusome olunyiriri olwo tulyoke tutegeere bulungi Mukama Katonda kyali agamba Musa. Sura ya 31 mu kitabo ky'okuva katusabe. Mukama waffe Yesu kitaffe w'ekisa ekingi gwe mukulu wa kumanya konna n'amagezi gonna. Naye bulijjo otuma ekigambo ekyo Taata w'ekisa ekingi okugeziwaza abantu kubanga ekigambo kyo kireeta amagezi eri abo bakiwulira n'abakikkiriza. Era ekigambo kyo kitabaaza eri ebigere byaffe Mukama Katonda wange akirina tayinza kwesitala n'akatono kubanga ensi yonna yakwata enzikiza naye ekigambo gwe musana era nga bw'oyogera nti bwe mbeera mu nsi mba musana gwa nsi. Golokoka Taata w'ekisa ekingi otuwe ekigambo kimulise ekkubo mu lugendo bwe tutambula tuleme okwesitala Mukama Katonda waffe. Wagamba nti alina ekigambo kyo nga yakwagala era naffe Taata w'ekisa ekingi Mukama Katonda waffe kubanga tukwagala kyetuva tukusaba amateeka n'ebiragiro mu mwoyo w'ekisa Mukama otubikkulire nga bwe tuba tukola Mukama Katonda waffe omuze ebintu byonna bwe tutambula tuleme okutambula ng'abatalina amagezi naye ng'abantu abalina amagezi mirembe gino egy'ekyama tulyoke tuwonenya enkwe zonna ez'omulabe Setaani. Jjajjaffe Pawulo bwe yali ng'ayogera eri ekibiina era bwe yali ng'ayogera n'omuddu we Timoseewo yagamba nti tegeera nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwakyo era ebirala byatuwandiikira olw'okutulabula ebirala byatuwandiikira olw'okutuzimba ebirala okutunyweza Taata w'ekisa ekingi n'ebirala okutuyigiriza okutambula nga tuyinza okutambula mu mirembe gya kaakano. Kale twetaaga ekigambo kubanga etabaaza eri ebigere byaffe awatali kyo tuula kubanga tusobola okukyama ne tusobya ne tubivaamu ne tuwunjuka mu kkubo Mukama Katonda waffe. Era nga bw'ayogera Taata w'ekisa ekingi temukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda kubanga obanga byatuwandiikirwa kutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero y'emirembe gino n'okutugeziwaza. Kale Mukama Katonda waffe omutukuvu Taata otubeere otuwe ekigambo ekisa kyo Taata w'ekisa ekingi Mukama Katonda waffe omutukuvu kiryoke kibeere nga kisisira ku ffe naye nga tuli baana ab'amagezi
kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kale otubeereyo tukwegayiridde. Yimirira taata w'ekisa ekingi na buli mwana wo taata w'ekisa ekingi anaayimirira okubaako nekyayogera ekyatugamba mu kiseera kino. Era n'ababuuza ebibuuzo taata w'ekisa ekingi Mukama Katonda ng'obalungamye. Era bw'oba otuwadde ekisa taata omutukuvu okuvvuunula amakulu, yimirira wamu naffe gwe yayimirira wamu ne Danyeri, kubanga gwe Katonda ow'okumanya. Kubanga taata okuteekateeka omutima kigwanira omuntu naye okwanukulako akamwa kuva eri Mukama Katonda. Siima otuwa omwoyo ow'ekisa Mukama Katonda waffe bwe tuba nga twanukula tubeere nga si ffe twanukula naye ng'omwoyo yayogerera mu ffe. Weebale olwa buli kigambo. Yimirira wamu naffe ne mu kiseera kino obeere wakati mu kibiina mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina era amiina. Katusome ku Essula ya 31. Mukama n'agamba Musa nti laba mpise erinnya Bezuleeri omwana wa Yuli omwana wa Kuuli omwana ow'omu kika kya Yuda. Bwe twabadde nga tusoma jjo mujjukira twasoma mu mirembe Essula ey'okuna bwe yabadde ayogera nti oyo yazaala bafundi babadde beetoolera nnyo mu kika kya Yuda. Olidde mu kika kya Yuda mwe twazudde nti oyo n'azaala bafundi. Abantu abasinga oyo be yazaala baali bagerengetanya bantu abakola emirimu egy'enjawulo ate egy'amagezi egyali byetaagisa ennyo wakati mu Isirayiri. Kaakati era tumulaba Mukama n'agamba Musa nti laba mpise erinnya Bezuleeri omwana wa Yuli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda, era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola workmanship ne buli mu ngeri y'okukola. Era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola. Olunyiri olwokusatu agamba atya Bayibuli y'oluzingo abazirina. Exodus chapter 31. Then the Lord said to Moses, See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the spirit of the God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood and engrave, and engage in all kinds of craftsmanship. Yeah, of course, craftsmanship. Ojja kusingana wala akwesa workmanship. Daudi tusomeremu. And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, to advise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass, and in cutting of stones to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. And behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and in the hearts of all that are wise-hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee, the tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle, and the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense, and the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot, and the clothes of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons to minister in the priest's office, and the anointing oil and sweet incense for the holy place, according to all that I have commanded thee, shall they do. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you.
nziramu essula ya 3:1 Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezuleeri omwana wa Yuli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya. Bannange muwulire ekigambo kino ebintu bisatu. Mujuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi 1 mu kutegeera 2 ne mu kumanya 3 ne mu buli ngeri ya kukola. Oli jagambe craftsmanship or workmanship. Okulowooza emirimu egy'amagezi okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kwola emiti okukola mu buli ngeri ya kukola. Nange laba nteeseewo wamu naye Okoliyabu omwana wa Kisamaki ow'omu kika kya Ddaani ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde. Eweema y'okusinkanirangamu n'essanduuko ey'obujulirwa n'entebe y'okusaasira egiriko n'ebintu byonna eby'omu weema n'emmeeza n'ebintu byayo n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna n'ekyoto eky'okwoterezangako n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna n'ekinaabirwamu n'entobo yakyo n'ebyambalo ebikolebwa obulungi n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona n'ebyambalo eby'abaana be okuweereza mu bwakabona. 11 n'amafuta ag'okufuyibwangako n'okwoteza ekyebyakaloosa ebiwoomerevu ekyawatukuvu nga byonna byenkulagidde bwe balikola bwe batyo. Mukama bw'ekitiibwa. Kaakati bw'abadde ayogera ku bantu bano owulidde agambye nti nga balina amagezi mu kusala amayinja mu kukola byenaaba byetaagisa ebya zaabu ebya ffeeza mu ngeri yonna ey'okukola. N'agamba ku Bezuleeri nyongeddeko n'Okoliyabu. Ono Bezuleeri yali wa mu kika kya Yuda, ono Okoliyabu wa mu kika kya Ddaani. N'agamba n'abantu abalala bonna abali mu kibiina abalina emitima egy'amagezi y'okukalabakalaba mu kukola emirimu, n'agamba bonna mbafuseeko amagezi. Bawulidde balyoke bankolera abatukuvu bakole emirimu egyo gye bagenda okukola. Bawulidde ne balyoka bayimiriranga mu Isirayiri abantu abo era bakola omulimu gwonna ne bagutereeza. Kyova olaba naye waabeerangawo okuddaabiriza yeekaalu oba awatukuvu bwe baakuŋŋaananga nga banoonya abo abaliko omwoyo guno abalina amagezi ago beemanyi nga beekwata ababazi abaweesi abazimbi abaki nga bavaayo. Omuntu gw'onootuma nti mpeereza ekyuma ekyo mpeereza sipande eyo namba 17 n'atakuleetera 30 n'okukimanya takimanyi biri olina kukasukira omugwogera agumanyi nabakasuka bwe bato mu buweereza bwabwe bakwatagana bamanyi buli omu akola ki era buli omu akwatawa. Owulidde kale no kaakano ye munnaffe Debula yatunuulira nga Sisera kyeyava abatuulako ne kabaka w'e Kanani ekigambo kyali kimu kyokka kyokka ti Isirayiri yali esobola okwerwanako naye nga kye batalina tebalina bitala so tebalina ngabo. Owulidde omulabe gwe bagenda okusisinkana alina ebyo naye si lwakuba nti mu Isirayiri temulimu balina magezi kukola ebyo naye nga baalagawo abaweesi baluddawo ababazzi. Owulidde bali luddawo abanaayiikula amayinja bano ge balina okusaanuusa abaweesi ge balina okusaanuusa kubanga omuweesi njagala okutegeeza takola yekka. Bano baasaanuusanga kopa ne ttiini ne bakola aloe oluusi ne bakola kopa ne zinki ne babigatta ne balyoka bafuna ebintu ebigenda okukozesebwa mu kulwanisiba. Kati nabano bennyininyini abayiikuzi b'amayinja bano ba archaeologists babeetaaga kubanga be basimunkula. Bano basimunkulanga ba archaeologists nga basimunkula ebyobugagga eby'omu ttaka eby'omuwendo omungi ebikola ki ebyetaagisa mu mirimu. Ate waliwo bannaffe
ba stone crafts uli stone craftsmen abo bo balina obumanyirivu mu kubajja amayinja n'okugattama n'amayinja kiga balina okuleeta bano baloko basaanuuse uli awatali abo kuleeta bintu bino ate omuweesi talina mulimu olaba bali basima amayinja ono omuweesi ate gasobola okusaanuusa n'asobola okugjamu kiki kyerina okukola n'akenenula ati kati akenenudde mu iron akenenudde mu copper byosiŋŋana bali ebya black lava solidified lava ago bagayita amasengere byebiyinjayinja ebivudde muno naye ate yajjeemu ekyomuwendo ekigenda okutukolera episiti kati abantu bano balaba nti bayitibwa ba workmanship skills abantu abalina obugerengetanya mu magezi ag'okukola emirimu owulire egisobola okukola mu bifo ebitali bimu olw'okuyimirira kwa Isirayiri ku ludda olumu olw'okuyimirira kw'Ekanisa. Kakati bwe twabadde nga tutunuulira ye munnaffe Debula yaakaayana gw'abikalananga bo omulimu gw'abaweesi owulidde nga kigambo kyabadde kiraga nti abalabe ba Isirayiri bo baali bamanyi ekintu kino oba nga Abayisirayiri bayisa ku baweesi amaaso n'abantu abakozi b'emirimu egyo owulidde oba nga bayisaako amaaso b'omulabe waabwe yali taindestimating abantu bano ye yamanyanga nti abantu bano amagezi ga Katonda gatudde mu bantu bano be bayimirizaawo Isirayiri mu byetaago ebya bulijjo n'okutwala obwakabaka mu maaso oba okutwala ensi mu maaso oba okutwala Ekanisa mu maaso kati ne ku ludda olw'omwoyo ekyobulamu bwekityo bwe kiri bano abantu twabadde tubatunuulira nga balabika mu kifaananyi eky'omubiri naye nga ne ku ludda olw'omwoyo bwe batyo balimu ku ludda olw'omwoyo mulimu abaweesi ku ludda olw'omwoyo mulimu abazimbi ku ludda olw'omwoyo mulimu ababazi ku ludda olw'omwoyo mulimu abalusi ba weema mulimu abawazi b'amaliba mulimu abatunzi b'engoye owulidde nali ndabyeko owooluganda omu yatuula mu lukuŋŋaana twali mbalala omusajja nabawa obujulizi nti yayigiriza ekigambo ti ndisaasira gwe ndisaasira era ndikwatirwa ekisa ne gwe ndikwatirwa ekisa n'agamba obubaka bwe yabuwa olinankani omutwe nti okuvumbula owulidde n'agamba nti ebintu bibiri birinaanye okuvumbula n'okubikkulirwa naye nga byanjawulo okuvumbula kyeki okubikkulirwa kyeki avumbula yaani abikkula yaani n'agamba nti omuntu bw'aba nga ali mu kunoonya Mukama aba anoonya okuvumbula okukola kwa Katonda n'obuyinza bwa Katonda naye ono ali mu kuvumbula Mukama Katonda bw'amusisinkana okumuwa kyabadde anoonya akimuwa lwa kubikkulirwa aba mubikkulidde bubikkulizi kaakati ono abikkuliddwa akoma n'obubaka agamba nti nvumbudde ekisa kya Mukama Katonda waffe owulidde kale ye aba ayita mu kkubo eriyitibwa kuvumbula alina kyanoonya okuvumbula oba okuzuula Mukama n'amusisinkana n'akimuwa mu kubikkulirwa kakati gwe kyonoonya kyoyagala okuvumbula okukifuna okuva eri Mukama obikkulirwa kibikkulirwe owulidde kale omuntu abikkuliddwa y'omu ye muntu avumbudde naye ayita mu kkubo eriyitibwa kunoonya owulidde tikale munoonye amakulu mubeere mu kuvumbula nga muyaayaana ne Mukama waffe n'akibawa olw'okubikkulirwa n'ayigiriza ekigambo ekirala n'agamba nti ekigambo kiri kisa kya Katonda naye ekisa kya Katonda mwate mwosanga okusaasira kale kyatuokola kiri kisa tinaye okusaasira kwe kwanunda Isirayiri nti Mukama Katonda bwe yali ng'alokola Isirayiri agirokola lwa kisa naye mu kisa muvaamu ekintu ekiyitibwa okusaasira kyekikola ku Isirayiri nti kubanga asaasirwa yoyo yali amanyi alina kyamanyi naye gwe wakwatiddwa ekisa yoyo atalina kyonna kyakola kikyamanyi naye Isirayiri yali amanyi Katonda mu buzaaliranwa kyobula Mukama agisalira omusango ye yandibadde tegeera omulimu gw'ekisa okukkiriza Kristo eyajja naye ate okubeera ng'ate be basinga obutamukkiriza tikale obanga basonyibwa ebibi byabwe Mukama n'atakibabalira yasaasira basaasire otherwise tebandiwonye busungu bwe kubanga baaliko kye baali bakola ki bamanyi tinaye omunnaggwanga y'okusonyibwa ebibi bye yakwatirwa kisa muzibe w'amaaso bambi yali tamanyi
Kamanga kamukwatira ekisa kubanga afutala otalina na kyamanyi. Owulidde? Kaakati obubaka bwatuuka mu mbeera efaanana bwetyo. Obubaka bwali mu musajja omu okutegeera. Omusajja n'afuba yekkaanya ekigambo nga bwe kibadde n'atula n'abooluganda n'agamba ne mumbuulire ekigambo mpulira ate kuvumbula ate kubikkulirwa ate simanyi kisaasira gwe ndisaasira ate ndikwatirwa ekisa ate ekisa kikola eno ate okusaasira kwe kwakola eno ate ng'okusaasira mulimu gwa kisa ebintu bintagukidde bannange sibitegedde. Owooluganda yava mu lukuŋŋaana nga tategedde. Yali yezimbidde akasiisira kemu yali asula. Kubanga olw'okuba twali nga tuli mbalala nga tusuze bweru abantu baatemanga essubi ne beekolera obusiisira bwabwe ne babeerabeerako omwo bwe batyo. N'owooluganda ono yali atudde mu kasiisira ke bw'omu n'afumiitiriza ku kigambo n'obubaka bw'awandiise n'agezaako okubusoma abuyitemu naye ekigambo kyamulema okutegeera. Kati owooluganda omu aba ava okusenya amannyo nga wuli owooluganda asaba ali mu kasiisira akaaba. Asaba akaaba. Kyava ayimirira okulingiza ng'owooluganda ali ku maviivi ate akaaba. Amaziga gennyini. Kyava atuusa akasenya ke n'adda. N'amusiŋŋaana ng'owooluganda atudde n'okuwubaala okw'ekitalo ng'anakuwadde. N'ambuusa muganda kiki ekikutuuseeko? Tikyali kigambo kyenkaluubiridde ng'obubaka bwa leero bwaka bwanene okutegeera. Buli kwengezaako okuŋŋamba kugamba nti munnange ennyamba oba olina kyewategedde buli omu nga nakitegedde naye sirina ngeri gyenyiza kikubeerera. Kaakati olukuŋŋaana lwamenyedde bwereere nvuddemu nga sirina kyentegedde. Owooluganda n'atula ne muganda we n'amusumululira obubaka. Laba omusajja ono n'aweebwa okutegeera. Owulira? N'asereka okubanga aweereddwa okutegeera nga kati n'akagyetegeeri obudde asima kigambo kyabadde kigamba. Kaakati wulira. Bano be bamu ku booluganda oluusi b'oyinza okusiŋŋaana mu kanisa nga bw'obanga wabadde mu kigambo naye nga tewategedde ate n'otula ne munnongo ono bangi ate n'akunnyonnyola bulungi nnyo oba n'akuwa obujulizi wakati mu bujulizi ate n'otegeera ki? N'otegeera bulungi. Owulire? Kubanga omuntu ono aba alina ekirabo eky'amagezi nga ye yategedde. Oli eyabadde ng'aliko omwoyo gw'amagezi bwe yayogedde. Bano abalina ekirabo eky'amagezi era baweebwa okutegeera kubanga bannannyini bintu bino babitegeera ki? Babitegeera bulungi. Nga bwe nkugambye amazima gennyini. Ngo olina omuntu eyali aweerezaako ku kizimbe oba ku bakozi b'emirimu egyo gye tuyita egy'ekifundi. Olulimi lwe boogera bategeera. Olaga mpeereza ttindo eyo. N'agenda n'aleeta gye bayita ttindo. Gwe atamanyi obeera obezi nti kandabe ku ttindo olwaleero. Oyinza okulowooza nti ttindo kiri kitiiyo. Ogenda okulaba nga ekyuma kyaleeta kya. Owulidde? Wange mpeereza omwiko ogwo n'amuweereza. Mpeereza bbaawo layini eyo. Kubanga mu lulimi lwabwe bakola ki? Bategeeragana. Bamanyi olulimi. Amanyi kyekyo. Oluusi aba tanaaba na kumutuma nga yamanyi ekiddako. Kaakutte ku ttindo ajja kwetaaga ennyondo. Ennyondo yo gy'eri eyo ate mmanyi ne gy'eri. N'abeera nga bamuweereza nga bw'akola. Kaakati abantu bano basibiddwa mu mirimu gino. Kaakati ne mu kanisa, ekkanisa niyo bw'etyo naddala munda wano. Ebirabo ebiri munda wano buli kirabo kiyamba kinnawaakyo. Munda wano buli kirabo kyonna okyetaaga ekiri munda wano. Owulidde? Naye omubuulizi bw'afuluma ebweru agenda bw'omu. Akola omulimu n'akola ki? N'amala. Naye be yabuulira enjiri n'abaleeta mu kisibo wano. Baliko a network of workmanship. Abantu abalina okubakolamu omulimu. Owulidde? Waliwo atudde nga oluganda azimbye ono alyoka ayimirire. Ate kakati waliwo amusabira nga ye ali kumusabira busabizi. Waliwo ate ono alina ebirabo eby'okuwonya nga asabira abalwadde bawonyezebwe. Naye ate waliwo oli asabira ate ono alina ekirabo eky'okuwonya nga oyo oluganda ali mu kanisa musabi asabira buli omu. Ekanisa eryoka eyimirire. Kale ekiyitibwa ekanisa ya Katonda teyimirirawo ku kirabo kimu bweki. So nga ekirabo ekizaala ekanisa kiri kimu. Kirabo kya bubuulizi, kirabo ky'ebweru. Oba katugambe ebirabo eby'ebweru kubanga twabagambye nti n'ekirabo eky'obutume nakyo kikolebweru. Kikolebweru ne munda. Ky'okola Mukama waffe yagamba. Nabadde bagamba nti omubuulizi awerekerwako ki? Amatero n'obubonero. Kye kigambo Mukama waffe ky'osoma mu Matayo essuula ey'ekkumi. Nti n'abayita bali 12. Owulidde? N'ab'obuyinza bonna ku maanyi g'ekizikiza. Nti n'abatuma bagende babuulire. N'abagamba nti omugenda ng'okubuulira mwogere nga mugambe bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Ate n'agamba nti muwonyenga n'abalwadde muzuukize abafu mulongoose abagenge
abagenzi okubuulira batekwa n'okuwonya abalwadde kyagala kyokutwalaba nti omwoyo w'obuulizi kirabo ky'obuulizi bwe kifuluma kiwonya naki n'abalwadde amagero gatekwa okugoberera abantu bano mukama n'ampa olunyiriri olwabadde lujirirwa ekyo mukama kyeyabadde ayogedde ne mutumulira Filipo emirimu gino gyonna giri muki giri muye oli naye kasambala okuzaala ekkanisa n'agireeta kyeyali tasobola kwe kusaba omwoyo omutukuvu okujja ku bantu bano n'abo abalina ekyo be batume ne bajja ne bakola ekyo ekyokubiri yasiibula ekkanisa kubanga Yesu muzimbi munda wano ekkanisa n'agirekera abaweesi n'agirekera abazimbi n'agirekera ababazzi owulire kubanga omwoyo omutukuvu yakka ku bantu bano omwoyo yafuka ebirabo muki era ono amanyi kino omubuulizi amanyi kino tayinza kweraliikirira tikakana abantu ndowooza ndigenda okutuuka ku bantu nga baddayo dda kati weesiriyo banaabeerawo batya yekasita yalaba nga basabye omwoyo omutukuvu najja mu kanisa bepa yagamba ekikyateredde twagenza okumugoba nga wuuyo abatizza omulaawe ambuulidde n'enjiri alokose ayiseko n'ebibuga ebirala byali binaanya abuuliddewo ku njiri awo owulidde twagenza okumaliza nga wuuyo Kaisaliya tugenda okunoonya Kaisaliya gyagenda nga erina amakaage neretirayo mu makaage n'alindira ate mukama paka ate lwanaamutuma kubanga abuulizi b'enjiri mukama aboolesa n'abaga nti genda gindi n'alindira ate mukama wanaamugamba lwanaagenda haliwo katambula agende kale obwo obuweereza bwe butukola ki bwe bwabadde tubadde tukyateekawo omusingi mpolampola mu kigambo kikyabadde kigamba naye mbadde kugamba nti munnaffe Debula yakaaba ng'alaba nga waliwo ebbula ly'ebitala n'engabo nga teziriiwo twagenza okuzuula ng'ekyo kaakano munange mu bafundi owulidde ekyo kyali ky'abaweesi abaweesi tebaliiwo ekigambo ne kitulaga nti ab'amawanga baali bamanyi kino tuwolumba Isirayiri gigyeko bafundi kyetwalabye Nebukadduneeza kyeyakola n'atwala abaweesi bonna n'atwala abafundi bonna n'abajja mu Isirayiri aginafuye kyetwalabye nti Abafirisuuti kye baakola baayiganya abaweesi bo baayiganya abaweesi kubanga baali babamanyi nti bajja kukola ebitala ne beekweka singa munaasoma ennyo Bayibuli mujja kusiŋŋaana nti mu biro by'Abafirisuuti mu kiseera ekyo owulidde bwe baatuka okuyiganya nnyo Isirayiri nti waaliwo abantu bangi abadduka Abayudaaya abadduka ne bava eno mu Yuda ne bava mu Benyamini ne baddukira mu nsi ya Efulayimu wali okisomyeko ti ne baddukira mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi ne babeeranga eyo nga bo badduka buddusi naye baawulira nga Yonasaani afuuye ekkondeere ne yatwalanga ebyokulwanyisa bye Mukama n'atabaala okukuba Abafirisuuti ti nabo ne bagolokoka ne bava abamu baali batandise n'okusula mu bunyanga beekwekanga mu mpuku na mu mayinja nga basula nabo ne bavaayo ne bayingira mu lutalo ne bakuba Omufirisuuti kati Omufirisuuti yayiganya abaweesi n'abeera nga tabaganya kubanga akimanyidde ddala nti bajja kukola Isirayiri ebitala n'aba nga yasigaza yekka yalina abaweesi yekka kakati nti abantu bwe baayagalanga okugenda okuwagala ebitala byabwe nga bagenda eri Bafirisuuti n'ogenda eri omulabe wo kakati bwe wajjanga ng'ogenza okuwagala tewatwalanga kitala gye bali kitala oyagala okuwagala ekitala ye olina ekitala kyo nga bwekiri baatwalanga nkumbi ebiwolo gisiiko ezikungula eŋŋano bagaliraako wano ne bakuwagalirako n'ogenda ate nga nabo mu musisira zaabwe twasomye nti nga balinayo bufayiro obutonotono mu small files obwo Bayibuli y'Oluganda obwedda bweyita muyamba bamuyita muyamba kale kigambo kyabadde kigamba nti ne kaakano ku ludda olw'omwoyo ojja kusiŋŋaana nga abantu abaweesi tebakyaliwo abantu tebalina gye batwala bitala byabwe kubiwagala owulidde n'ebitala byennyininyini tebabirina abamu tebalina kitala mulimu abatono walayo mu Isirayiri nga Sawulo ne Samusooni ne Yonasaani nga be balina ebitala byokka babiri naye ate n'abo abalina ebitala ababiri nabo ababiwagala tebakola ki tebaliiwo kati bw'okitemesa ne kigwako obwogi nga naawe otuula awo ng'otunula ng'omusiru you have a useless sword kubanga ekitala gye bakoma okukikozesa kigwako obwogi kyetaaga kola ki kuwagala kakati omulimu gw'abaweesi kye twabadde tulaba ti abaweesi omulimu gwabwe si kukola bukozi kitala kyokka naye era n'okuwagala bawagala buli kisala kati abantu kyebasigaza ne basigaza obufayiro obutonotono okuwagala ku bijambiya byabwe ebipruning hooks owulidde plowshares ezo owulidde ebinankale ebimakansi ebisalako endiga ebyoya
ogira n'owagalawagalako n'akafayiro k'olina n'ogenda oba osala nekigaana okusala n'okasuka ekimakansi nti ndabye ne makansi tekyasala n'akatono kati oba nkoze nti ebyoya bino n'okugulako bwoguguddeko n'otambula n'ogenda n'obeera bwoti owulire ne kaakano njagala okukutegeeza abantu bali mu nsiisira zaabwe owulire balota ebirooto nga tebalina bibavundula abaloosi b'ebirooto tebakyalabi oba we bali mu kanisa naye ngaebirabo byebaka kubanga babatunuliranga batali kintu oyo omulimu gwe kino okujjako okuloota owulire abantu ne baddira ebirabo ebimu ebyengeri ngero ne babirinyirira ne bagulumiza abalwanyi bamanyi babuulizi bokka ab'ekifaafuma buganda ne babuulira oyo omwana yaweereza katonda yakola abalala bali mu nsiisira zaabwe beebase nga batunulira ekyo naye ng'omubiri gwonna si kitundu kitya kimu wabula bingi kwe kuzimba kwa Pawulo owulire tulina mwanyinaffe Juliet abise ku bwerere bw'abooluganda bangi munaffe Isaac ali mukomera nange bannange kampeerezeyo kempeereza aveeyo naki abooluganda ab'engeri ng'eyo ababikka ku bwerere bw'abooluganda erinnya lya Kristo neritavumibwa nojja kubatunulya nga batunulya nga si kintu oyinza n'okumukubira essimu n'omugamba nti leero obuuliddeyo bameka oli eyo tolina kyokolera Mukama Katonda obuuliddeyo bameka abantu bamanyi nti omulimu kwe kubuulira n'oleeta abantu ekyo kikko kwe kukolera Mukama omulimu ekigambo ekyo kyakabi abalina ebirabo ebitaano ne beenyumiriza nze ndi mubuulizi nze ndi muyigiriza nze ndi kyeza naye ate bano abalala we batali omulimu gwammwe nammwe teguliwo kaakati kanjogere ku kigambo omuweesi kubanga oluganda abadde ayogera n'agamba nti bwe nalabye ng'ekigambo omuweesi kyabadde kikwatagana nnyo n'abayigiriza abasobola okuzimba ebirabo by'abalala kwe kuwagala ebitala by'abalala bwe bawagala ebitala by'abalwanyi kubanga eriyo abayigiriza naye bannabbi owulire kubanga mu mwoyo w'amagezi basobola okuzimba ebirabo ebirabo ebirala lwao ne baganda baffe abatume bo nabo beemalirira kubanga omutume akola eweru ne munda bo basobola munange basobola okwewagala mu ngeri emu oba endala kyova olaba ye munaffe Barnaba yali mutume yekka yalina kya butume kyokka n'agenda ewuna okubeera abayigiriza bayimirira ne bayigiriza abatume kubanga tumanyi bulungi nti Peetero yali mutume naye ate yeewuunya okuyigiriza kwa munaffe Pawulo owulire nga kwawagala ekitala kye kati ye Pawulo Barnaba bwe yamuvaako n'atambula n'agenda Pawulo yasobola okuyimirira nga yeemalirira kubanga alina omwoyo gw'obubuulizi alina omwoyo gw'obutume alina omwoyo gw'okuyigiriza yali mpungu oyo sebo gw'olaba nga amanyi okusala enjala ze ebyala bwe bimukulako tanoonya wa saaluuni amanyi bwasala enjala ze bwosala enjala z'empungu owulire yamanyanga engeri gyasobola okweza obujja era omulaba mu kuyigiriza akagenda nayogera nagamba nti omuntu bwe kiba kyakufuga mubiri nze nayiga ogwange bwe ngufuga naye ate abalala beetaaga kuyamba mu kigambo ekyo Mukama waffe yeebazibwe nnyo kakati munnaffe bw'abanga ayogera yagamba nti bw'atunuulidde nga tuvudde ku Isirayiri eri gye banyagako abaweesi naki kubanga nga bwe mbabuulidde nti Abayisirayiri baatukanga ne badduka omuntu n'ova ne mu butaka bwe n'ogenda odduka ne weekweka awalala nti bano mu biro bya Sawulo waliwo abaali baddukidde mu nsi y'Efulayimu kitegeeza nti ne mu biro bya Debula mu biro ebyo abaweesi bano n'abakozi b'emirimu egy'engeri ng'eyo bafundi balabika baddukira mu nsi ya Nafutaali ne Zebbulooni owulire kubanga eyo Mukama yagamba genda oyite genda oyite Balaki mutabani wa gundi oyo anaatabaala naye ne gundi yeewunya nnyo Debula okubalaba ng'abasajja bajja era ndowooza yali agamba naye nti kakati banaatabaala naki ng'ebbalibbali abasajja abo balina ebitala kirabika amagezi ago gadduka ne gagenda geekweka eri ng'ekigambo kye nabadde mbagamba tekyasula obwakabaka bya Byzantine owulire abawalabu baabuyiganye nnyo abasajja abafundi ne baddukira e Roma era kyova osiŋŋaana Abaroma y'engeri gye baafuna amagezi g'Abayonaani ne batuuka okukola olugero lwabwe nga bagamba nti the Greeks thought and the Romans did lwe lugero lwabwe which means nti Abaroma tebalowooza they simply implement what was thought by the Greeks
owuli kubanga bali badduka eri ne badda eno kaakati kyova olaba ekyo ne kifuula Roma okubeera ey'amaanyi kubanga amagezi agadduke buyonaani gali eno ewaabwe naye ne Zebbulooni ne Nafutaali tumumanyi bulungi berazaavu n'ogenda okulaba ng'abantu bano owulidde nga bali strengthened ab'amagezi balabika baddukira eyo kubanga ffe tulaba Balaki bw'alabika n'ejjeeri nga balina ebitala n'engabo era baamala basobola okusinkanira ddala Sisera n'amagaali g'olwenda owulidde abo ne banunula naye abalabo nabona baali mu Isirayiri nga buli omu yeekweka bugwekwese mu Kasisera nandisobodde okulwana owulidde Joshua oli akuyita nandisobodde okulwana naye siina kyakulwanyisa bwe batyo bwe bali Mukama waffe yeebazibwe nnyo nga ziyizzaamu tulyoke tutegeere owulidde ti abantu bano balina ekyetaago naye bwezira ku kintu kya munaffe ye bwe yatunudde ku ludda olw'omwoyo ng'alaba nga abawagazi abaweesi b'ebitala owulidde abaweesi b'ebitala era ku ludda olumu abawagazi ba buli kisala owulidde nga be baweesi kati watunudde ku ludda olw'omwoyo ng'alaba nti abantu abalina ekirabo ebirabo ebisobola okuzimba n'okukyajinga ebirabo ebirala okuba n'amaanyi n'okukola be bayigiriza munda wano ye bwatyo bwakirabye kakati n'agamba kati otukole tutya okuyimusa abantu ab'engeri ng'eyo naye nze mbadde njogera nti bantu bano bakolanga ttiimu kubanga ojja kutuuka okufuna abaweesi bokuba ofunye abayigiriza bokka banabbi nga tebaliiwo ojja kusiŋana ng'omuyigiriza anafuwa owulidde onoofuna omuyigiriza naye ng'abalina ebirabo ebyokuyamba omuyambi nga taliiwo onoogenda okulaba ng'akolaki ng'anafuwa owulidde bw'onoogenda okufuna omuyigiriza owulidde ne wabeera nga owooluganda alina ekirabo ekyokusaba omusabi kubanga eri asaba okusinga badde ssebo newankubadde ffenna tusaba naye eriwo omuntu nga ye oli kugambye alinga nabbi Ana nga alingana kusaba ebbanga lyonna abo abeegayirira Ekanisa abagiteeka ku mavivi bavaamu njagala okutegeeza n'abaana abayigiriza n'abafaanana batya bakyo bakola ki bayongobera kumaliza nga omulaba alidde ekisibo kaakati mbadde njogera ekigambo nti bakolera wamu kankulage ekyama kye omuweesi aweesa ekitala naye ate omuwazi w'amaliba yakola ensawo omulwanyi mwateeka ki ekitala okirabye ono bw'akola ekitala oli n'akola ki n'akola ekiraato bwe bateeka ekitala omuweesi ayinza okukola obusaale n'ate omubazi n'abajja obuti bwe bateeka ku ki ku busaale owulidde era omubazi n'abajja omutego dabo owulidde abajja omutego n'abajja n'obuti eri obusaale nga bonna bwa kyuma nga n'akakira kaako ka kyuma naye ate eri obusaale nga wali awakuba weweekyuma naye ng'ate eno olukira lwaki lwakati owulidde kakati omuweesi bw'akola obusaale owulidde ate kyetaagisa omubazi okukola muki omutego olaba bakolagana kati ogenda okulaba ng'ono tayimirawo kuki ku lulwe yekka kakati omuweesi akola ekitala omulwanyi kyanaatwala agenda akole ki alwane naye ate mu ggye lya Isirayiri eryabanga lirina ebyokulwanyisa ebitali bizito nnyo nga bambala ekyambalo ekyamaliba kyennaga ekibayita kozelet ekibikka wano ekifuba n'olubuto n'omugongo omuwazi w'amaliba yalina okukola ki yalina okukola ekyo omuweesi abakoledde ekitala naye ate yeetaaga omulusi wa weema kubanga amagye gano bwe gagenda gabeera ne tentisi zaako eri gye gakola ki gye gasiisira mu lutalo oyinza okwesiŋana nga newankubadde bagenze mu lutalo okulwana naye ng'obudde bw'ekiro bwe butuuka nga badde bali mu bitenti byabwe beetaaga okubaako ne kabembise omulusi w'engoye yakola eminagiro okirabye okuzzaamu ejje ki amaanyi owulire era omuwazi w'amaliba yabakolera engatte ezaki ez'amaliba ze balina okwambala ejje teriyimirawo ku muweesi yekka liyimirawo ne kuba kinekubala omubazi kapenta n'akola amaato agatambuza abaki agatambuza ejje era bagiyitanga mpingu yabajja amaato
omubazi nga yakola entindo ku migga bwe bayinza okuyitira okukola ekyokugenda. Naye twakigambo kyabadde kikulaga nti omuweesi adominatinga kubanga yakolera omubazi ennyondo owuli n'amukolera emisumaali owulidde gy'anaakozesa n'amukolera emisumeeni gy'anaasaliza. Twagenza okulaba nga ekigambo kikulaga nti omuweesi kale bw'obikulirwa yandifaananye ng'omuyigiriza mu kisibo kubanga n'omulimi yamukolera enkumbi yamukolera ejjambya. Twagenza okulaba nga omulimu gw'obuweesi gwakatinga ga cross all sectors owulidde kubanga n'omuwazi w'amaliba yennyininyini omuweesi yamukolera obwambe bwakola ki bwasazisa amaliba owulidde. N'omulusi w'ayema bw'atyo yeetaaga empiso mu ngeri emu oba ki oba endala. Bakyologisi abasima amayinja owulidde abayikula ebyobugagga eby'omutaka eby'omuwendo omungi kubanga Isirayiri yakozesanga zaabu ng'essente oba feeza ng'essente ne bakyologisi be basima ebyobugagga ng'ebyo ne baleeta owulidde. Naye ate omuweesi era yabakolera ebyuma balina okukozesa ki okuyiikula enjazi owulidde. Abatemi b'amayinja tubeetaaga stone hewers abo bennyini abo. Hewing stone means cutting stones. Naye era omuweesi ono munnange nga yabakolera ki embazzi ezibajja amayinja na buli kintu kyonna kale yalinga nga wa mugaso nga yeetaagisa nnyo ku ludda olumu oba olulala owulidde. Omulimu gwe gwalinga mugazi wakati mu baganda. Naye mbadde nkugamba nti ku kuyimirizawo ejji lya Isirayiri nga bakola mu bitongole ono akola ekitala buli n'akola ensawo ekitereka n'akola obusaale n'akola omutego ogunaakola ki ogunaakuba ki ogunaakuba obusaale. N'ababumbi bwe batyo bapootasi ne babumba ebibya abasirikale ne banaaliira emmere oba omuweesi n'aba nga yabaweeseza ebisowaani eby'ebyuma owulidde bye banaaliranga emmere. Kale buli muntu yalina muki yalina omulimu gwe yakolanga mu Isirayiri. Kakati nga kyetaagisa ebirabo bino byonna kati kiki ekigambo kikyabadde kiraga ti n'ekirabo ekinene eky'amaanyi kyetaaga ebirabo ebitono ate ebikola ki bye bikiwanirira. Ng'ekirabo ekinene bwe kiwanirira ebirabo ebitono ate n'ebirabo ebitono bwe biwanirira bwe ekirabo ekirabo ekinene. Tikale mwegendereze bwe mutuwaza mu kanisa owulidde. Awo bayinza okuvaako omwagaanya omusota we gukola ki waguyita. Naye ye Pawulo bwe yali ng'ayogera ku buweereza bw'omuyigiriza alaga nti olituuka mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bali bati bakyakkiriza kuyigiriza kwa bulamu. N'olw'okuba omuyigiriza tabula mu kisibo bano balyepangira abayigiriza abaabwe ku bwabwe aboogera ebigambo ebibakwata omubabiro ne bayimiriza gundi ne bayimiriza gundi. Era ekyaleeta eddiini ne bw'olaba nga abantu bali mu madiini era babulidde kubanga mu madiini ekirabo eky'okuyigiriza tekiriyo. Ekirabo eky'obunnabbi kyabula tekiriyo. Baliko mizimu gye giregula. Naye nabbi omutuufu ng'ayimiridde mu ddiini otayinza butamenya mulimu gwa kayanja gwonna agumenya mu lunaku lumu ogwakakande gwonna amutegeeza ng'omulimu gwe guli omufube n'ekirabo eky'obutume kyabula tekiriyo mu madiini. Omuntu oyinza okubeera ng'oliko omwoyo gw'obutume ate n'okubeera enkya n'ozimba bikongolero kyaki byakoze bitya magnificent onoonya omusingi gye guli baganda bako baazimba gwolina okuteekawo n'obuyamba omutume ebbunjo omutume fanero oyo naye mutume omutume atakula omusingi gw'ekkanisa. Omutume bw'aba nga omusingi tegulina kati atani alina omusingi kubanga n'omuyigiriza tasima musingi okugyako omutume. Omutume Pawulo yagamba nti nze ng'omukozi w'abayizimbi ow'amagezi nze nasima omusingi abalala omulimu gwama kuzimbako. Naye omuntu bw'aba azimbako yegendereze kubanga omulala ayinza okuzimbyako zaabu omulala n'azimbyako feeza omulala n'azimbyako amayinja ag'omuwendo omungi kyokka omusiru n'azimbyako emiti n'azimbyako ebisasiro nakyo ekira n'ebisubi n'agamba nti kale bonna bazimbe sijja kulwanagana nabo naye buli omu ategeera nti buli mulimu gwa buli muntu guyisibwa mu muliro. Kati yazimbisa essubi kati yazimbisa ebisasiro. Ogenda okutunulyanga ku bintu ebyo omukaaga kuliko ebizimba 3 byokka feeza zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi omuzimbe byolina okwekwata. Naye essubi ebisasiro emiti omuliro gujja kubisaanuusa owulidde. Ate azimbisiza zaabu ate yasinga bonna kubanga zaabu eyita mu muliro owulidde. Kyava alabula abazimbi n'agamba nti abazimbi mwegendereze temulina musingi mulage muyinza kusinga gwe mulina kusima nga nze gwe nasima kubanga n'omusingi gwe nasima ye Kristo
owulidde Pawulo kye yakola kye yaleeta eri abamawanga yaleeta Yesu bepa n'amusula gye tuli n'agamba nti ng'ejjinja eddene eryaki ery'okunsonda amayinja amala gonna gakola gazimbibwa owulidde kale munaffe omuweesi alina omulimu munene mu kanisa owulidde gwakuweesa bitala amakulu okuweebwa okubikulirwa n'ayimirira n'obubaka n'avumbula ekigambo ekyokubiri kwe kwagala ebitala bya banne owulidde okuzigula ebitala bya banne ne bibaako obwogi ne bagenda batabaala bwe kimala ne kisigala mu kisibo nga kitudde eyo kyekwese bwekwe okukigamba nti jangu tugende ku lutalo si muzira bw'alaba obusaale webubuukira mu bbanga azirika tasobola naye ateekateeka bano ne baleka bakoleki ne baleka bagenda ne balwana ne bawangula owulire asigala eno mabega bandi muyinza okumuuma ku munyago ennyama yaffe yakulibwako bazira beerera nasirika ekitala kigweko obwogi olyoka obalabi owulire kakati abantu bano abazimbi ab'engeri ng'eno betunoonya mu kanisa tebaliwo ekanisa kyevudde enafuwa ekanisa kyevudde gwamu amaanyi naye njagala okukutegeeza Isirayiri weeri era bayimiridde bwe batyo naye tebalina kyakukola eri omulabe owulire mwe mwagwa temuyimiridde naye buli omu mwasigaza kusiiba kwokka osabako eyeeka n'osomako ne kuyandika ebitukuvu n'owagalawagala ku kakumbiko ng'okozesa kamuyamba n'osiba okuva ku majja paka saawa mukaaga nabaddeko maaso gamukama esaawa mukaaga n'osula esaawa naye lwaki tobikulula kigambo amaanyi go gali luddawa ye lwaki ababuulizi tebakyagenda mu firudi abayigiriza bali ene mabega beebase n'ababuulizi nabo beebase n'abatume beebase n'abannabbi tolabako n'omu ku bo kyo kiki ekyatuuka ku kanisa naye bannabbi mwe bali abo basirise ekirabo kyabwe kiri wansi balina muyamba awagalako nabeera nagenda nimupe apo naawe ate kaapo n'alyako n'abeerawo kiki kyenjogera kati tukuuma kukkiriza kwokka buli muntu gyali akuumye okukkiriza kwe naye wakati mu kukkiriza kwo tobala bibala ani ayinza okusisinkana omulabi ogenda okuwulya nga gundi omubyamu kubira eyo n'oluganda omulala naye omubyamu tuddeko egindi eyo n'oluganda omulala naye ennaku agirabireyo naye okukkiriza bakulina naye tebasobola kulwana abazira we bali naye ebitala byabwe tekuli bwogi abazira we bali abala tebalina bitala kakati olwo owulidde kakati mukama waffe kyava ayogera ekigambo ekyo ekyekkanisa okukuŋŋaananga esobole okuyigirizibwa esobole okunywezebwa buli nnyingo neereeta ekyajjo naye ekirabo ekyandibadde ekyokuyigiriza omulimu gwakyo owulidde kukyamusabirwa kukyajinga buki amasanyalaze sigegoogera naye omulimu gwagwo kwe kukyajinga ki eryanda lyo wera oteeka ku simu gwera okogenda oyatike n'owolokosa bwegugwako n'oleeta n'okyajinga kyova olaba ffe twabeera mu kanisa emabega eri twalina omukisa nga muganda waffe Kaswabuli yalina ekirabo ekyokuyigiriza twagendanga kuyigirizibwa ekyokubiri yalina ekirabo ekyobusumba ekyokulera ki emyoyo kyovudde olaba kakano ebirabo bino byetaagisa mu kanisa tuleme okutunulira ludda lumu lwokka ebirabo byonna nga mukama yabyuka mu kanisa byetaagisa naye omuweesa emirundi egisinga obungi yakuma omuliro ogukyamusa ebirabo by'abalala n'oga nti tubadde nga tubonaabonanga ng'oluganda gundi oli yalina ekirabo ekyamagezi tuli wano tubonaabona ng'omulabira mu kuteesa omuntu alina ekirabo ekyamagezi aba aliko omwoyo gw'okuteesa spirit of cancer watabeerawo biteesebwa togenda kumulaba atulaba n'oluuza nti josodagasa naye leka muteese engeri gye munaakola omulimu munoonya ngeri ki gye munaalumba gye munaagira kyalyoka ababuli gye muyita akwata ekkalamu ye n'akoloboza ati n'akoloboza ennyiriri ati naga nti lwaki temukola nga yokosofaali muyite wati nemugenda n'abalungambe ne mutambula ne mugenda ne mukologera owulire
muleme okutunuulira ebirabo ebinene byokka oba okutunuulira ebirabo ebizaala ekkanisa ebizaala abantu kyekyo kyekyamaanyi kyekikola kino nakino 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 tebaliwo kubanga engalo zino zino tezenkanankana naye nenaso ogyetaaga bakutemeka engalo zinenya bakulekera ensajja ojja kukola bulungi onookwata enkumbi neyo ensajja owulire naye kakame kyetu kigambo kyabali kigezaako okwogera nga bwe mbagambe nti ye ng'omuweesi akimanyi nti awatali muwazi w'amaliba omulimu gwe teguliwo awatali mubazi omulimu gukola ki gubulako owulidde ekkanisa ne bwenabamu omusumba ng'asobodde okulera emyoyo n'okugikuuma njagala okutegeeza naye nga temuli nabbi omusumba ono munange alundira mu kizikiza ekkanisa nga terimu basabi enkya teriyo kyekyasula ekkanisa y'ekajjansa owulidde yalimu omuntu eyaliwo omusabi nga yaddiŋŋana banne balina emirimu gye bakola bagenda ne banoonya akamere ke balya ye n'agamba nti nga bannange banoonya akamere nze kanfire ku ki ku maviivi ogenda okulaba na bali abanoonya emmere nga b'amaanyi kubanga omuntu omu asobola otusabira ntubeera b'amaanyi nze kankubuulire nolaba nga ffe tuli b'amaanyi naye si kumaanyi gaffe ffe naye nga waliwo omuganda ffe yegayira setaani kyakola bulijjo mu kanisa akuba basabi era njagala okutegeeza abantu abaliko omwoyo gw'okusaba kakano nti mwegendereze nnyo mumanye omulaba abayigga mmwe amanyi nti bw'abakuba beppa ng'ekkanisa aginafuyiza kubanga ekkanisa tebaginywereza mu ssente tebaginywereza mu kulya na kunywa wabula baginywereza ku maviivi go naye omuntu omusabi ayinza n'okutuula mu kkanisa omwo nga talina kyakwogera bajja n'atula mu lukuŋŋaana n'avaawo nga talina nekyayogedde n'atambula n'agenda naye nga yeegayira ku lw'ekkanisa abo be bantu aboolesebwa enkwe za setaani ne balabula ekkanisa ne bagenda eri abaweereza bekikwatako noga nti bane muyambe ekkanisa eno nalabye mwannyinaffe Faliida ng'ali mu kabi kanene naye obamu n'asobola okuyamba Faliida banaye muyambe kubanga Mukama yamwondaza bulungi nga Faliida emisege gimwetoolodde owulidde bano basala amagezi ne bagenda bakuba enkwe za setaani omuntu ono ayimirira naye n'okwolesebwa kwabula mu kanisa banange tekuliimu teriyo nayolesebwa talimu nakinaye tuli mu kuyimba nga bwe Katonda bwe yatusaasira naye nga tuli wakati mu kufa singa obadde omanyi akabi akagenda okutuka wanditegedde ekiseera kyolimu kizibu nnyo obudde bwazibadda kale kyova olaba buli muntu ayimiridde gy'ali yeeyagala yekka kaakati nali mbagamba ne mbaga nti nze nagenda okulaba nze nalinga nga simanyi makulu g'ekigambo fe okukuŋŋaana awamu ng'abaana ba Katonda owulidde nagenda okulaba nga Mukama Katonda yali yakiwa ennyumba eno okuva emabega yonna nga ffe Mukama bakozesa tutegekawo akakuŋŋaana ne tuyita bannaffe bonna ne bakola ki ne bajja mwijjukiranga nti kyalinga mu nnyumba eno n'ogwo mukaana olwenoonya otujanjala abaana ba Katonda tubanaalya tebagira batya gwe tobuulira njiri gwe togenda naye tugamba nti naye ffe tugasa kibuya useless tetubuulirako na ku njiri n'ate mumutegeka enkuŋŋaana kiseera bwe kyatuuka ndowooza abaana bagati enkuŋŋaana zigasa naye njagala okukutegeeza okuva enkuŋŋaana nnene ze twabeerangamu okuva lwe zaavaawo ne zikola ki ne zigenda mulabe ekkanisa gyeri manyira ffe Juliet n'aga nti owooluganda enkuŋŋaana bwe lutuukanga munnange onkubirangako ne mbaweereza akasente ne twanirira omulimu ogwo ffena ffe twali tumanyi ndowooza tuyinganga bakolakola ekozaayi zana tugekiseera ne nga nti kambiveeko kusoboolera njiri gw'oli awo odda mu kufumba mmere abantu bali babeere mu kuŋŋaana biki ne mwalira abantu obuliri ne mudda eno naye nga bwe bajja bwe bati nga Mukama Katonda akuwa ekigambo n'oyimira n'oyogera mu bu emizimu ne gidduka abadde baweddemu amaanyi ne baddamu amaanyi wagenda ng'okulaba nga ababuulizi bapasusa swi mu lukuŋŋaana olwo mubaddemu omubuulizi mwafunire okwolesebwa nti genda enjiri ogenda okumulaba ng'ataddeko ajeebwawatiro bye abyanyiruza mu bbanga swi agenza okukola mulimu munjukire nga bwe twakolanga twabeeranga wano kabe muganda waffe tewodooli nga bajja abantu beera mu lukuŋŋaana naye olukuŋŋaana lwagenda ng'okumala okuggwa bwe luti ng'oyo ne gyagenda akoze eki ategeddeyo kaakati abanaamuweerezanga kasente oba okuwanirira omulimu ne babeera nga bali eno mu kisibo tetandika okweteekateeka
tukole tukwanira muganda ffe bwe twalinga omulimu gwakolebwanga omubuulizi w'enjiri naye takola mulimu omu emabega alina abasabi era alina n'abatwala ku katikiti nga mukama bw'ababa kanisa bw'eba nkulu yaba emanyi ekyokukola bw'aba ng'atandika obuweereza bwe ng'akyali muntu omwo amenyeka naye baganda bamala okuzaalibwa nga balabise kati gwe mulimu gwabwe okwanira omulimu gwe ogenda okumaliza ebyengere nga tebiriyo musoka alina mulanda ku buwe tewa alina lubawe ku buwe bagira n'ali jini ku buwe joni udiguli tetumanyira tumufaako ng'ate oluganda oyo w'amaanyi twagenda okuwulyanga kabeeri kamukwatako ne kamuziba amaaso ne kamutwala mu kibiina kya kaswabuli kakati gy'ali tudiguli oyo naye nga kiki ekireetedde abantu abo bonna okwebaga so temulekangayo okukuŋŋaana awamu ng'abalala bwe bayisa fe okukuŋŋaana okwawamu twakugjawo buli omu n'abeera eyo efayiro nziraba muyambangulaba wagala kakambeko n'ogenda n'olekanayo n'ofunayo omu oli tujja kusiŋŋaana nga abaali abaweereza ba Katonda omusiŋŋaana ali ku matatu ali kuzaala oli omusiŋŋaana yatudde yasala empaka z'enkoko ezirwana manya enkoko ezo oluganda olw'amazima sente muzibe musoke nze nsibyayo enkoko yange nawulira nasibayo enkoko yezigenda okulwana sente muzibe musoke oluganda omwami musoke gwe twesigayo atajjapo gwama kukwata sente naye n'otuulawo nobakuwa entebe n'otuulawo nga kabaka kati obweweerezaawo nogaa nti basebo ne bajjabo njagala okulangirira enkoko empanguzi nogaa nti enkoko yakaweesa yewangudde empaka zino oba goti west abaana ba Katonda bafuga western resource obasiŋŋaana bakola ebintu ebitalina magezi by'ekisuusiru bano abakwanyi w'obuwala obusente babuleka wawa luganda ono alina ka kiyosiki kigambo kyange bwe kinajjawo bambi ekimpeera akasente kano senga nga bamuwa erinnya bamuyita senga onotuweraganakani eba nange omukyalo oyo mulokole bambi mwesigwa buli konako omuwa okuwagala wakatuusa naawe wona obuyita obuweereza takati bwafuuka obuweereza ovunda ogenze eri abafirisuuti gyowagala akaki akatalako ebananga abafirisuuti bagira babaawo nobanaye batukoledde kubanga nsinga banaye tuwagalirawo omufirisuuti nze sina kyamwogera otandika kusaba mukama kuma abafirisuuti kubanga bakugasa ogenda okusinga nakakana abooluganda balina emikwano mubamadiini babayimiriza babayamba nasinga n'owooluganda daani n'agamba nti abawatooto bamuyambye nnyo era bebaweeredde bawala be baweeredde abaana be nandi kyonjogera ku booluganda abawatooto banyambye bebaweeredde abaana bagira kibankwatako nakinakyekinebira kakati ogenda okusiŋana nga abayitibwa abooluganda ate okubeerwa bakufuna mu bafirisuuti ekanisa yabaaki kiki ekyagituusaawo owulire kale nokakanolaba luli mu Isirayiri nga mulimu bakabona bava mu kika kya Leevi tebaafuna ttaka baafuna bubugabuga n'obwalubwalo bwako bwati gye balima alima akamere naye nga they rely entirely on God's help saddaaka bazireeta zebayitedde mukama gwe bafuna ekyaki ekyokulya naye ekiseera kyatuukanga abaana ba Isirayiri ne beekaanya okuleetanga saddaaka amaaso ga mukama naki kubanga Abaleevi balyako tetujja gakolerera naffe twakoowa ne badda mu mayumba gaabwe ne batuula ne batayamba abantu bano abantu bano babulwa ekyokulya ne bagenda mu nguudo ne batandika okunoonya emirimu n'abapakasa mukama kyeyakola nga naleta ekikulimu n'akisuula mu Isirayiri muli enkuba n'etabatonyera nammwe ne mubula kyemusiga kyekigambo mala kye kyemulaba alagula timukolibiddwa ekikolimu kino eggwanga lyonna erya Isirayiri ekikolimu kyaliwo owulire era ayogera nti kubanga munnange ogenda okumaliriza ti ng'ebibala byabwe ezabbibu yabwe gye basimbanga bwe yabalangako okubala bibala byali mu kifo ky'okwengera nga bigwa bugwi kawuka kabirya kagira gati n'alyoka agambye nange nabasabira amagezi mumulyoke mbeere n'emmere mu mayumba gammwe nga nze mu nyumba yange temuli mmere
ffenna ke tulume nakamwera kitundu eky'ekkumi mulabe sibafukira mukisa negula n'ebbanga bwe kujja mukole ekyo kubanga abaleevi tebalina kyemulya namwe temujja kuba na kyakulya bwe beekolamu omulimu ne baddayo ne baleeta okuweereza okwo naye lyoke batonyera ne baba n'emmere mu mayumba gaabwe owuli naye kakati amazima genyini osiŋŋaana busiŋŋaanya abalina ebirabo nga bali omu beebase owulire twatuka ekiseera wano nga ffe tetukyabulira nanjiri nga teriyo n'omu agenda mu maaso badawudi abo ne batandika okubuulira enjiri abo bantu leero be tulaba bali wano ate ffe tulina amaanyi tetulina gye tulaga emirimu gyonna egyakolebwa egy'ennankondo gyonna ng'akawuka kaagirya gyaggwawo gyonna lwaki twategeera nkweza setaani kale ekibuuzo ky'omugazi kibale kigamba tukole tutya okuyimirizawo abaweesi kikati kyetuba tukola kiri kimu kyokka kyokka tuddemu tuyite enkuŋŋaana ennene mukiraba baganda baffe bonna banaaweebwa amaanyi kubanga olutuba tukuŋŋaanyiza buli kirabo kyonna tubeereko n'olukuŋŋaana kyova olaba mukama gyatugobedde atugobera mu kintu kukuŋŋaana kati kubanga mu kukuŋŋaana kwaffe mubeeremu n'okusaba n'okusiba n'okwegayirira n'okwetukuza awo onoolabira kubanga kakano ojja kutunda kakati ani amanyi ekirabo kyayida toli akimanyi ani amanyi ekiri mu jovera ani amanyi ekiri munakani mu mwezi aligenda obuzaaba oluganda babuuza nti ekirabo kya joswa kirabo bamanyi joswa ali eno talina nakyagasa mu nsi ya mukama kyokka agolokose wano n'ateeka emikono ku mwanyina n'asaba nga tatya mwoyo ogwo era bagenza okumubeera kuyambako okusaba ng'amaze okugugakanya owulire ebyo byandirabisa biteeka kati singa tubadde mu lukuŋŋaana ani amanyi ekirabo kya zipola ani amanyi ekirabo kya isaki tubadde twogera nenakani ne dawudi nga twewunya isaki yuzi twagenda ffena nengwa mu buliri ye yali atudde mu ntebe nga wasomera bayibuli yagenda okulaba nga naye nsazeemu kole kinneebake kyeyava naye ava mu ntebe mwe yali atudde nasalawo n'agenda mu buliri bwe ebayibuli n'agisomera mu buliri nagenda okudda engulu bwentyo twetwadde tuntwala tuti nga ye akyakalambidde ali mu kusoma byawandika mu buliri bwabwe abo bonna basitukiddemu ffe ezekyeri agenze n'asabira jjajjaawe yeyuze kubasaba naye n'agenda n'agobaddayo abaana baffe banaakula batya abazzukulu baffe banaakula batya mu nkuŋŋaana mwe twasisinkananga abo tebalyoka bategeera ekigenda mu kyekigenda mu maaso kati kyokudde olaba nga ekanisa nnafu nnyo ani amanyi obuweereza bw'amataka olyawo bali useless naye kakati oyo singa enkuŋŋaana zibaddewo nga ababuulizi babuulira enjiri omanyi ababuulizi bwe baabuuliranga enjiri owulire enkuŋŋaana zitambulira nnyo kuki ku babuulizi mujje eno musisinkane emyoyo gino netulinnya baasi ne tugenda kakati oyandibadde apakira abantu mu baasi bwe twagulanga owesente omusiŋŋaana yasazedde tikiti mugenda Arua mugenda Gindi owulire ng'abo beebo yayunga abooluganda era singa akati mulaba abooluganda singa abooluganda abasinga obungi bamanyi matata bwakolera ebayibuli nagireka awo amatata owooluganda tubaleetedde muwogo okuva mu kyalo naye tumulese w'amatata bwe tuwe twalinga mu kanisa yatulina abooluganda bakiwanuka baali mu UTC ne bakola omulimu munene nnyo ogw'okutambuza ekkanisa ya mukama mu buli kintu kyonna naye kakati abantu bonna bonna tewali kigenda mu maaso ani amanyi ekirabo ky'ababiri mukatebe fe tetukuŋŋaana naye tetumanyi buweereza bwe buli ki ani akimanyi ekyo olusuubiriza n'okugwana ku myoyo abantu abamu balina emyoyo egibalimbalimba oluusi gibalaguliralagulira eyo n'olowooza nti omwoyo gwe gwogedde nga sina mulimu gwa Katonda nafe tuyinza okubeera wano tuliko omwoyo ng'ate abooluganda balina ekirabo ekyokwawula emyoyo tebali wamu naffe bwe balijja ne tulyoka tuswalaswala ogenda okumaliza ngaga nti gwe tulaba kulongoose ekiri mwono ekiwuka mumwe mabendazo ogenda okuba nti nakali ke mbadde mugamba kali mukwaya nti kalwadde kajjo wawulidde mukama waffe kyova olaba yasiga ekigambo bumu ekkanisa etambula mu kintu bumu awulidde kati
kati Mavini asaba nnyo neyeegayira Mukama Katonda yeegayira naye tanakubuulira by'alaba tanakola ki ayinza okubanga ennaku zino yayolesebwa ezzike nga lisoma Bayibuli yaga nti ezzike ne lisoma ezzike ne linteekako emikono linsabira ne ligamba nti tofaayo kasa nkusabidde kubanga yandikusabidde taliiwo naye si ya Mukama n'okujjula kwayo naffe Mukama yatutonda ezzike ne lingwa mu kifuba ne linywegera ne limpa omukisa naye nga yeeyagala n'okwolesebwa okwo naye lwaliyimira n'akwogera eri Ekanisa bwe yalaga nti twafa ddayo mu mubeere balina okwolesebwa kwabwe teryayamba balina ebibatukako teryayamba owulire Ekanisa yatuulangamu abantu ne batuula ne muwulira okuva eri ono n'eri ono ne mulaba abayambiwa n'abatasaanidde kuyambibwa naki abalabe eraliikirira n'okweraliikirira abamu bakomawo ne banjula enjiri Pawulo omukono gwa Mukama gwali ku ye n'agenda n'abuulira enjiri owulire n'agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 3 yazirako e Yerusaalemi sikulanga bwe mba ngenze nga ngendedde bwere ne mbanjula enjiri gye mbuulira nagenda okusiŋŋaana nti nga bwendi nga bwe bali nga ddala gwe nnaku omwoyo gwa Katonda era nga bugukolera mu bwe bukolera mu zanga nti Oluganda gya nti n'enserengeta olusadde ate kubalaba nemala emyaka 14 nga sirinyanga Yerusaalemi ate ndoganzeyo ndabe kuki ku batukuvu naye tukompeeza gospel mwegendereze eri ebyo bya Setaani nabyo ebiyinza okujja gye tuli ne bitwolesa ne byogera naffe ne bigira bitya n'olowooza nti mannayi guli mwoyo gwa Katonda owulire ebyo bijja se byambadde bisoma byawandiikibwa gye ebiri ebyo ebyengeri ng'eyo naye ugenda okulaba nga abooluganda bakuŋŋaana bwe batyo bwe boogera nga yengeri gy'oyinza okutaasa omwana otemulaba kaakati mwanyinaffe ani Aida wanasuba yayimira naawe obujulizi n'agamba ne yafuna n'oli n'amwolesa ne firimu gy'atamanyi nti gyeri oli n'agenda agigugolinga nga gyeri kati yaloose endooto obuliri ekyo kyali kigenda okukula munnange okugenda okumaliza ogenda okulanga yaloose misayiri era nejja ba abantu bwatyo n'aluka yenyumiririzeeyo ng'alowooza nti munnange kakati wakitalo kubanga aloota ebintu nabikola kinaabiraba kakati alowooza nti omwoyo gwa Katonda gwe guli kujja munnange gumulaga ebintu ebyengeri ngeri abugalaga nti ono yeetaaga kuyamba twafadda naga nti munenga ntandise okwolesebwa abafu ntandise okugira ki oyinza okubeerawo ng'oyagala kofini okukamala tukabanega njagala kofini ng'esimu yejjudde obufaananyi bwa kofini kyajogera nkimanyi nabawo obujulizi nali mbeera kitala naye nagenda okulaba ng'abalalu batandise tukyalira awaka waliwo akalabu bakayitanga kaleegiina nga kazi kayonooneka omutwe baami nga kajjanga buli kiseera ono ali abafumba enva nga kaze nga kayimira akayamwalaganya tukamanyi kalabu kabanange abalalu tuba tulyawo kubaliko omulalu omulala ng'asula wali olaba awali gundi balikoowa ekitala olaba waliwo akapande balikoowa yalina takisi ennyingi ng'ovudde ku shell petrol station ya Mukabotengo nga waliwo omusajja yalinga ng'abeerawo nga musajja alina ennyumba ye ya bbaati ya busitoowa naye nga ye yayonooneka omutwe ng'abeera avuga olupanka lw'eggaali ku kkubo okwo ku koolasi ng'adduka olupanka lutaliko twalinga nga twebasenga owuli olupanka ludduka ku koolasi ng'adduka oludduka ng'omusajja atuyitangako awo nga dduka nagenda okulaba olunaku lumu nga ze ne muwogo amusibyeko ebyayi ali mu ndagala nagenda okulaba ng'atuuse olwatuka naddira muwogo namukasukira nagati muwogo wa byata koze byata yaani owuli tuba tuyanole oyo aleeta ebya byata bwajja ne regina naye bwajja egenda okulaba nga amaka gange abantu abageetoolodde balalubeere buli kiseera bali senavanga nti Mukama Katonda oyagala nteekeko emikono nsabire abalalu bano bawonyezebwe kiki olwo ne kirowooza nti ndowooza Mukama ayagala nsabire abalalu bano bakole ki bawonyezebwe mba ndi awo ng'abalalu banzinze olunaku lumu
lwali lwaggulo ssaawa nga 12 oluganda Lawulensi n'ava ku mukaaga najja n'angamba oluganda mbadde mu kusaba n'okusaba naye mbadde neebase neefuna okwolesebwa oli n'ayogera naga nti genda ogambe Musoke agambe mukazi waaleme ng'okuddayo okulinnya ewaabwe ekitende gye bamuzaala kubanga emyoyo egiriyo gyeteeseteese okusula omukazi ono eddalu oyo yali afumba nva zaali za binyeebwa ng'ayina kikyali kito batudde awo mu sheedi bafumba tulina owooluganda kwagala mu nnyumba n'owooluganda gundi oyo ani Lawulensi tetukyazizza awulidde kyenava ngamba omukyala nemugaa nti owange ti jangu owulire bino najja nga mukyala oyo mugonvu nga mwetoowaze najja tumuwulire nagamba oluganda Lawulensi oyo mutegeeze Mukama byakuleze n'amutegeeza bwe yamala okumutegeeza kyetwava tumugaa kyenava mugaa nti fukamira tukuteeka emikono tukusabire ogenda okumusabira twalana na dayimooni ng'emizimu gyajja dda gye gitwigalinga bano abalalu nabo okola ki okujjanga munnaabwe ali wano byata anaatera okuguladiweetinga mu ndwadde eyo owulidde kakati ono atandise okwolesebwa firimu atandise okulaba biki owulidde oyo olwomulaba azze naye temumanyi nti azze naye bwe yajja n'ayogera bwati gewali okusaasira nga tibananga tulabe tutaasa omuntu ono ekyo tetwandikitegedde okugjako paka okukuŋŋaana lwe kwabaawo kale engeri yokka gye tulina okuyambamu abooluganda bano olwabadde agamba nti abaweesi babeera nga be bayigiriza bano kitundu butundu ku bazimbi abali munda mu kanisa abakolera omulimu awamu ku lw'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo kuba teriyo kirabo kyemalirira teri kale ku lw'ekigambo ekyo oli abadde abuuza tukole tutya kyetuba tukola tuzzeewo ki enkuŋŋaana Mukama waffe yeebazibwe tuzzeewo enkuŋŋaana ennene onooba oli awo mu lukuŋŋaana olwo olunene nga teewaze onooba oli awo mu lukuŋŋaana olwo olunene nga buli buli azze onooba oli awo mu lukuŋŋaana olwo olunene nga muzze n'abooluganda abalala Mukama Katonda byalokola ffe betutamanyi oli tuzzeewo enkuŋŋaana olunyiriri lukomewo nti so temulekangayo kukuŋŋaana wamu ng'abalala bayisa olunyiriri lukomewo ekyo kijja kuba ne matata okwetukuza kubanga olukuŋŋaana olujja kubeera wano balugenda kumala wiiki nnamba oba kiki alyoka ajja atule mu lukuŋŋaana yeebakire mu lukuŋŋaana ayolesebwe naye eddaali wange nawume naawe munaye onsuza bubi naye ate ku bawala 10 benina gwe gwensinga okwagala oyo yali oyo n'okoleeza akatooki n'omulizamatata ng'ekyo kyekiri muyaga nti ono yafaada naye mumuyambe obuli onoogenda okulaba omukazi ow'obuwawasa ng'ate bwe ali mu kirooto alina mulala gwawaana eba nange kabirigo nze kabirigo era kabirigo oba bangoba mu bufumbo bangobe naye kabirigo nina kufiira banaye kabirigo mwana kabirigo ndaze essanyu wadde oli musiraamu kabirigo naye nze era kabirigo bange mweyagalira nayasimula abantu baloosiranga mu nkuŋŋaano twali mu lukuŋŋaana ng'ekigambo kigenda mu maaso nga waliwo omusajja yali yeebase bwatu wansi mu lukuŋŋaana kati omwenzi ali ayogera ekigambo ye n'alyoka ayogera omulundi gumunaga nti alimba n'agoloka n'aba ng'atula naddawo najja omuweereza najja n'ettooki amwetegereza bulungi nga sajja ddene oba lyali lyawe lyambadde essaati ya mikono mimpi naliraba n'alimuliza n'amutunda nti n'akomayo naddawo n'abulira kigambo ki alimba otaliyeka yetaaga kuyamba mu nkuŋŋaana mwe twalabiranga ebi nawuli tuzeewo enkuŋŋaana tuyite okukuŋŋaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo baganda baffe bajje enkuŋŋaana zaagobanga okugeya
ne kutabaawo kubanga kennyini gwe mwandibadde mugeya wuuyo atuuse ki gye muli kati no muyamba abalina kye mugamba oba mulina kye mwamulabako abalala bagamba nti muganda mmwe gundi yagwamu amaanyi naye bw'ayimirira wano n'abawo obujulizi mujjukira juliza ekigambo bwe kyagamba ti abalala be mweraliikirira bandibanga babasiŋŋana ki n'amaanyi naye gwe njagala okukutegeeza ti ffe tuli wano gwagamba tukuŋŋaanye bala kye mulabawo nayinza okuba nga tusinza okwetukuza owulidde kale ekigambo kyagamba odda mukulukulu kakati ogenda okuwulira bebayogerako baga nti gundi yagwamu amaanyi owooluganda gundi oyo beesi yagwamu amaanyi naye oba oli awo nga beesi azze wano agenda okuyimirira okuba obujulizi bambi ngaomwoyo gwe mulamu abadde batamusabira nga mwamujja dda ne ku lisiti eyababa okusabirwa oga nti bambi kyanyenaffe kikyaliyo kiki kiramu kale tukole ekyo mukama waffe alyoka attenkeza setaani kubanga temulowooza nti mukama yakiteeka mu kanisa nga kyabwereere okuyita ng'okukuŋŋaana okutukuvu era n'ekkanisa okubeera mu kusaba n'okwegayiriranga mu linnya lya mukama waffe yesu kristo n'eryoka ekola ki n'eryoka eyimirira awo gy'onoofunira okwolesebwa awo gye munaamanyira obunafu bw'abalala omunaamanya engeri bwe mulina okuyamba abalala baani abateeka okuyamba ne baani abateteeka kuyamba oluusi mwetisa omugugu munene nnyo nemugaa kino tunakikola tutya naye bwe muba muli mu lukuŋŋaana mugenda okuleeta okuteesa nga oluganda oli matata bwali daga nedda oluganda ekyo katukole bwe tuti kibadde kyetaagisa kyo tubadde twagala okugula emisindalo egy'okubuulira enjiri ti emisindalo giri ku sente meka tetwagenza okukebera gye bagitunda nga batunda obukadde 2 n'ekitundu nti kale abooluganda nze nnawo obukadde 2.10 mwongereko 4 ekyo ne kikolebwa ne kivaawo bwe tutyo bwe twabeeranga mu kanisa ya mukama waffe yesu kristo waliwo boogaya boolowooza nti si kintu ng'ate bawanika bakulu aba mukama waffe yesu kristo ne bwewuunya kale munange ezo zonna ezibadde zigenda ewa gundi ezibadde zigerekyati abantu bali balina muyamba yekka akasente bwabeera nago musawo tamanyi teri owooluganda eyeetaaga kyavaga nti zino ziri wali nyingi lwaki sikwana jessica era kyezivudde nga ziwera lwate munange ziri awo tewaliwo n'omukyakulya nesinga munawera nga oli n'agamba nti tuba tutudde mu lukuŋŋaana omuntu n'alagulanga nti bwati bwayogera mukama nti enjala erigwa mu yerusaalemu mu bbanga tono nnyo okutanda kaakano bwe baawulira obunnabbi obwo ne bakuŋŋaanya bye baweereza mu yerusaalemu akabi kabatuukeko ng'emmere bakole ki bagirina naye kati owooluganda alina emitwalo gye10 tamanyiyo nti waliyo owooluganda omulala yeetaaga tamanyi wono mu kanisa bwe twakuŋŋaana gaano mu bukuŋŋaana otegereza abaganda baffe ekkanisa eyimiridde etya tukole tutya tuyambaani bano bonna bali wano beetaaga kusabirwa awulire n'okoola n'olwana ne dayimooni omuntu omu so Ssebisimba singa abadde wano owulire Ssebisimba asaba mu luswayiri dayimooni neewulira oluswayiri negenda nze mumanyi asaba okusaba okw'obuyinza omanyi mubuulizi alina obuyinza ayita nabwo asaba mu luswayiri Ssebisimbo n'asigukulula embeera yazukiza omufu ate mutukuvu omusajja oyo mutukuvu yewala owooluganda mutukuvu ekyo kye tumumanyiiko ati munange owooluganda ati bwe twatunulira muganda waffe ng'omuzimu gumutawanya yatugamba nti tukatusabe mukama akole emirimu gye era twagenda kumaliriza nga mukama akoze emirimu gye ati owooluganda waali mulamu ebyo twabigoba linnya lya mukama waffe olime ngayimbira oyimba tuzakabakira nangi nyenyeri tuzakamubanga ngizoba ly'omukirere ne badamwata tuzaka mbu tulyakange emunyenye ez'omubba ayina oluyimba olulala katonda weeriya naye nga bwaluyimba ogenda okuwulira ng'amaanyi ga mukama we gali awulire ati Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu we
Mungu yu mwema. N'abatambulamu abooluganda ati Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, Mungu wetu wa rehema. Mungu weria, Mungu kasaitanga tunaweria ngekujja kwaka. Emizima ekikuba abafumira n'akikoba. Kaka ky'abooluganda abona ne mubona ne dayimoni muntu omu ne musaba ogw'omwaka gumu egy'ebiri egy'esatu abanja tuyite abatukuvu tubeere n'olukuŋŋaana. Setaani agolokoka atusomoze tumulabe. Ebyo tebiriwo leero. Olw'okuba osobola okusabako n'okusiiba eyo gy'oli n'owagala akakumbiko n'akafayiro ke wasigaza. Kale n'ekitala genda okiwagale ne fayiro. Balina balina amanda ga kkoolo bakuma muliro ne basooka bakibugumyako ne balyoka bakiwagala. Awulire kyekivudde tubeeramu nfe bangi abanafu. Nawulire abamu bwe twaguba emirimu kubanga tokyalina mulimu wakati mu baganda n'okwata ebitabo n'ogenda n'osoma. Why sit there? Awulire you are rendered redundant. Okola bwoti. Ojja kulaba nga kakano n'abawala abandi badde bakyabeera mu mukama waffe nga bakyazimba ekkanisa bakyagira ki bagenda okulaba nga bali ayida ndisoda ne banoonya abasajja baakufumbirwa. Era nti neetwalira. Ate gundi otukoze bubi otutemangu saala ng'obudde bubadde bukyali bakole batya. Abeera awo kagenda azaala abaana ab'omubiri. Owulidde? Ate oba ne bwayolesebwa agenda okwolesebwa gundi bagambye gundi agenda abulira enjiri nga gundi aligiina. Kakati agambe abantu ne babonaabona nga gy'obeera baganda baabwe tebali mu kkanisa. Ng'ate ebirabo biri mu kkanisa ekigambo ekyo. Tuyite okukuŋŋaana okutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Awulidde? Ensonga ezimu eziri mu kkanisa tuleme zikwatangako muntu omu nga gw'ogikutteko bw'oti ng'ate baganda bo webali. Yekosafaati yalina ejje mu Isirayiri, ekyo mukimanyi mu nsi ya Yuda, ye yalina ejje. Naye ate wulira amagye yagalina naye ate n'akoola n'ayita abooluganda bonna nti muva mu bibuga mwenna mujje ne bakuŋŋaana mu kisasi kya Sulemaani. Kubanga amawanga geegase gagenda kututabaala. Otuyitira kigooli n'amagye. Teekateeka amagye go. Naye yamanya nti ejje si erirwana olutalo wabula Katonda wa Isirayiri alwana olutalo. Muyite abooluganda nti n'abatumira obubaka n'abaga nti muva mu bibuga. Bonna ne bajja ne bakazi baabwe nti n'obwana bwabwe obuto n'abalina embuto nga serumbete zaabwe zizimbibwa bali bwe bati. Bonna ne beewunga amaaso ga Mukama Katonda. Ati Mukama Katonda afegola omukono gwo. Omulaba agenda kutusaanyawo nga bw'otulaba. Ne bakabira Katonda. Baasiba okuva ku makya okutuuka akawungeezi omwoyo gwa Katonda gwa ku muvubuka. N'alagula n'agamba nti okulwana si kwammwe. Enkya munaalaba obulokozi bwange. Baayogera Mukama. Mweteeketeeke mufuwe amakondeere gokka. Era byagenda biyimba tendereza Mukama kubanga mulungi. Bagenda bugenzi kulaba Katonda bwa Saabalabe baabwe ku lutalo. Okutuuka awo nga bano omunyago gwe babadde banyaze, ente ziri awo, enkoko ziri awo, zeegobera zokka mu ttale. Ebizinzimi ebijjudde obugagga bwe babbye n'abalabana bali awo. Naye ng'abasajja bonna baafudde dda bali awo. N'emigugu gyabwe bye babadde bava okunyaga ku lutalo. Ng'abaana batandika kugoba nte, kugoba nkoko, mbuzi, ndiga, kukuŋŋaanya maali. Buli Yekosafaati nga tukole ki Abaleevi muteekeko oluyimba ne bafuwa amakondeere ne bakomawo n'omunyago gy'obeera be batabadde. Ng'omulabe Mukama yamukubye dda. Naye tumenyese n'ekkanisa tumenyeka. Oli gundi ali era ennaku emusiikireyo yekka n'omulala naye gundi akaabira gindi yekka. Tekyaliyo n'omu ayinza okwekakaabiriza n'afuwa ekkondeere n'ayita abaganda be nti bannange abange mujje tulabe bwe tukola ensonga eno. Ekyo tekiriiwo. So ng'edda bwe tutyo bwe twakolanga bwe twalwananga. Kale ekibuuzo kyo kiddiddwamu. Tetuba tukola kyekyo tutandika okuyita enkuŋŋaana ennene abanajja bajje. Otegeeza tuba ne tujja kuba n'olukuŋŋaana abajja nga bajja. Atajja ng'alekayo. Nonigera mu lukuŋŋaana olwokubiri lugenda okulaba nga atajja luli nga naye akoze ki? Olwo okusobola okutegeera ebyetaago ebiri mu kkanisa. Olwo okolaba ebirabo biyinza okutuyamba. Olwo okolaba owooluganda bw'ava egindi. Owulidde? N'ajja kuvunula ekirooto ekyamala ebbanga ng'abantu bakivunudde. Onoolaba owooluganda ng'avudde egindi n'ajja asabira omulwadde abadde mu kkanisa muno ng'abonaabona ebbanga ddene. Bwe yamutaddeko emikono n'amusabira. Ekigambo ekyo kyakomaawo. Kubanga nga bwe mulaba abooluganda
bangi muffe Mukama byawa omukisa naye nga bali awo omulabe yabafuula awo abanafunyirizeeyo mu mbeera kati ekyo ngenda kikomyawo sijja kwongerako kinene naye kyembadde nkugamba nti bw'ogenda okunoonya n'ogamba tukoyimusa abaweesi era onooyimusa n'ababumbi era onooyimusa n'abazimbi onooyimusa n'ababazi abasimi b'amayinja abawezi b'amaliba abalusi ba weema olwo bonna banaaweebwa ki emirimu ebitongole bingi ebiri wakati muffe Mukama affe abawo omukisa olw'ekigambo ekyo sijja kwongera kukigaziya kusingaawo naye bonna abayise abalina skills of workmanship ekyokukola emirimu craftsmanship okukola emirimu bali munda wano be basettinga ekkanisa n'ebeeramu ebbugumu ababuulizi ne bafuna ebiwawaatiro ne babuuka ne bagenda ne bakola omulimu ne badda era bano bennyininyini abasigala eno mu kisibo be balina okutoola effeeza oba ezaabu ne bawanirira emirimu owulidde egy'abaweereza abagenzi mu maaso Mukama abawe omukisa ekyo tukikomyawo omulala alina kyatugamba twali ssaawa ziri 9 n'eddakiika 5 naye nali ndabyeko abagamba tugende twebake siryerabira nali sule mu ntebe ye omukyala mwagalamidde omu maze ogitikkako ebitto byange nti ngenda kwebaka olutalo ne lubaluka n'ekiriri kyange ne sikyebakamu ne tuwoga tutegeera nti Katonda yatuwa obuyinza okwebaka yatuwa obuyinza okwebaka Dawudi n'ekyo ekigambo ky'Abadawudi yalaga nti kyetaagisa nti kigasa okukendeeza ku ssaawa ez'omuntu ze yeebakiramu ojja kutandika okuloota emisota weebase ku ssaawa 5 oloote emisota paka obudde kukya naye kaakati ziri ssaawa 9 bw'ogenda n'ogirootayo essaawa tonotono bukya tegikusse n'omubiri akuwangaala kakuba gwe mu kirooto ekirooto n'akuba kati amukendereza ssaawa zamukuba kaakati katukendeeze ku ssaawa ez'okutukuba olugwawo n'olwana n'akazimu kesoboki kale no mu kifo ky'okulwana nako essaawa nga 8 mulamba kamwekubira essaawa emu oba 2 Mukama